Sipiika wa Parliament Nalongo Anita Among akyali mu bitundu bya Abasoga ng'akunga obuwagizi obw'ekibiina kye ki National Resistance Movement. Among agamba nti essira balitadde ku kukunga buwagizi bw'ekibiina ki NRM n'omukulembeze waabwe okulaba ng'afuna ebitundu 9 ku 10 mu kalulu ka 2026. Kaliro Sipiika Among yamyuka ssentebe wa NRM omukyala ku lukiiko olufuzi olwa SEC mu NRM agamba nti abantu tebasaanye kuggwaamu ssuubi newankubadde nga wakyaliwo ebibasoomooza. The issues of the hospitals. Our policy is to make sure that every sub-county has a health center for. Now we are going to make sure that power is in every village, every sub-county. And we are going to make sure that all the schools, every sub-county has a school. Among asabye bannayuganda okwewala enjiri ya protest vote etambuzibwa ebibiina ebimu mu kalulu kano. I saw the umbrella person coming that we should give a protest vote. I cannot tell you to support people who support Sipiika. You want to give a protest vote and then they tell you a man should get married to a man. It is only President Museveni who accepted it and went against that madness where people wanted a man to get married to a man, a woman to get married to a woman. Ono asuubiza okuteeka ensonga ezisomooza ekitundu ky'Ebusoga ku mwanjo okulaba nga zikolebwako. The issue of the sugarcane prices. Ensonga y'emihengo gy'ebikaajo. We made a law on the sugarcane. And we are going to make sure that you people benefit, you the farmers benefit, the prices will be in favor of the farmers. Ekitundu ky'Ebusoga kikolebwa district 12 era Sipiika Among yakatalagako district 3 okuli Buyende, Bugiri ne Kaliro. Patricia Nakayima, BBS Terefayina.